okusalawo okulungi kubanga nkiwa mwenna tewali gwe baakase naye kwabadde kusiima kwammwe kwabadde kwagala kwammwe ne mukkiriza nga mumaze okulaba omusana mwebala okukitegeera nti NRM kyekibiina ekyagaliza eggwanga lino President Museveni ng'akikulembera era ye president asobodde okutwala eggwanga lino mu maaso okutuuka we tuli kaakano ate n'atwagala nnyo nammwe abavubuka n'abaagala nnyo y'ensonga lwaki ndowooza mukizudde nti eri gye mubadde munzikiza n'olwekyo bannange tubaaniriza Katonda waffe yeebazibwe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo bakomanda baffe. Njagala okwebaza bakomanda baffe. Njagala okwebaza Mukulu Kitatta. Njagala okwebaza mwenna abakulira bannammwe abasobodde okwekuyega obulungi. Era njagala bakakasa eno muzzeka temukoze ensobi era mbakakasa Katonda nga ye mbezi waffe tujja kufunamu. Kyentegeeza n'okufunamu kyeki emirundi egisinga mubadde mufiirwa ebintu bingi ng'oboolyawo ebimu temubimanya. Abakulembeze baffe abalondebwa omulundi guno ab'opposition bazibye nnyo bannaffe amaaso ne bataagala mufune mu programu za gavumenti olw'ensonga nga bamanyi nti bwe munaazifunamu mujja kwagala gavumenti oba mujja kugisiima. Y'ensonga lwaki bagezaako nnyo okulaba nga babakugira ne mutamanya programu za gavumenti ebiro ebimu ne baba discouraginga n'okuzijoyininga. Kaakati essaawa y'eno njagala okubabuulira President Museveni ateereddewo programs naddala kati ng'eya PDM programu ng'ey'emyoga njagala kubeegayirira mummwe abali wano bameka abaali bazifunyeeko programs ezo. Kaakati mulaba tewali yali azifunyeemu naye ng'ate njagala mbabuulire abazifunyeemu nabo gye bali. Kaakati njagala Mukama nga ye mbezi waffe mmwe mubeere abamu kwabo abasaale abagenda okulaga bannammwe nti ddala ebintu bisoboka era gye biri era naffe tusobola okubifuna ng'abalala. Ffe kye tulina okukola kiri ekintu kimu kubayamba kubaluŋŋamya okubateekateeka okubagayidinga oba okubalambika engeri gye musobola nammwe okufuna mu programs ezo kubanga nammwe muli bannayuganda abo President Museveni be yategekera programs zino. Teyazitegekera b'NRM bokka, teyazitegekera b'opposition bokka. Nankubadde mu Kampala n'emiriraano oba n'ebitundu ebitwetoolodde NRM yebaddenga eri mu opposition kubanga abakulembera local governments abasinga bonna ba opposition. Naye kati kijja kitya okuba nti opposition be babaddemu naye ng'ate mmwe ab'opposition ate mubadde temubifunamu. N'olwekyo kaakati mbeebaza kubanga muzuukuse. Muvuddeyo eyo mu box gye babadde babaggalira. Kaakati eno yessaawa tugenda kutwala obuvunaanyizibwa tubaluŋŋamye era ssebo Secretary General mbadde nsaba tukole enteekateeka. I know you are learning Luganda. Mbadde nsaba tukole enteekateeka because we have so many who want to come back to NRM. I have so many invitations of people who want us to go and receive them. Ab'omu Mambuka, ab'omu East, ab'omu Central wano bangi. Mbadde nsaba nga tumaze okukola ekyo. We need to make some arrangement and take these people to Kyankwanzi. Bafune omukisa twongere okubayigiriza ideology y'NRM. We have the professional standard unit that takes the center gear, the center stage of handling all professional misconduct of officers. We therefore welcome the cooperative efforts with the IGG and the pledge to continue working hand in hand in fighting this crime, this giant called corruption.